mu mawulire ge tulinawo omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa n'omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo amanyidwa nga Felix Tshisekedi Shilombo basisinkaganye mu ggwanga erya Kata okwogerezeganya ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya DRC ewali olutalo olugenda maaso wakati w'abayeekera aba M23 ne gavumenti y'eggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo nga luno lwe lutalo olukyagenda maaso era olutadde embeera y'obunkenke mu ggwanga erya DRC era nga luleetedde ne bannansi abawerera ddala okubeera nga kati babundabunda tebakyalina we basula n'embeera ey'okubanga ate wetwogerera nga mu mukago oba ogwa East African Community amawanga gatandise okubanga gasala entotto butya bwe gagenda okubanga gasala amagezi okulaba ng'olutalo luno luyimirizibwa. Kakati abakulembeze ababiri okuli Felix Tshisekedi Shilombo omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa ono ng'agambibwa okuba nti yali emabega w'abayeekera bano aba M23 bano nno bakoze ekyafaayo omulundi ogusookedde ddala mu byafaayo by'olutalo luno bukyanga lutandika abakulembeze ababiri bano okusisinkana. Jjukira wabaddewo enteeseganya peace talks ezabadde ziri supposed okugenda maaso mu ggwanga erya Angola mu kibuga ekimanyiddwa nga Rwanda oluvannyuma lwa sanctions ezajjidde okumukumu eggwanga erya Rwanda nga ligobye abakungu b'eggwanga erya Belgium mu kibuga Kigali ate n'eggwanga erya Belgium ne ligoba abakungu ba Rwanda mu ggwanga erya Belgium. Kakati ate twabadde tukyali bwe tutyo omukago gwa Bulaaya ne gukuba sanctions abamu ku baduumizi b'amagye mu ggwanga erya Rwanda n'abamu ku bakulembeze b'abayeekera ba M23. Kino nno nga kyekyaleetedde entuula ezabadde zigenda okutandika olunaku olwajjo nga 18 mu kibuga Rwanda ezabadde zigendereramu okulaba nga bazza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okubeera nga abasajja ba M23 nga bawagirwa eggwanga erya Rwanda bazidduseemu bunnambiro era amawulire ago twagakuwadde. Kakati bubadde buli butyo ne tufuna amawulire okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga BBC wakati mu lutalo olugenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo lufunyeemu ky'oyinza okuyita ekyafaayo olw'ensonga nti guno gwe mulundi ogusookedde ddala mu byafaayo by'olutalo luno olugenda maaso wakati w'abayeekera ba M23 ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Guno gwe mulundi gwokka ogusookedde ddala okulaba nga bano ababiri basisinkana boogerezeganye ku nsonga ezigenda maaso ez'olutalo mu ggwanga erya DRC. Okusinziira ku mukutu gwa BBC British Broadcasting Corporation wulira we bagambye Democratic Republic of Congo and Rwanda call for ceasefire in Kata talks. Bano ababiri we basisinkanye amawulire gano b'ekifaananyi kyo kyakubiddwa munnamawulire wa BBC amanyiddwa nga Wycliffe Muya ono nga yakutta amawulire gano. Kakati wuliriza we yagambye The Democratic Republic of Congo's President Felix Tshisekedi Shilombo and his Rwandan counterpart Paul Kagame Rutagambwa have called for an immediate ceasefire in the Eastern Democratic Republic of Congo after having direct talks in Qatar. Abakulembeze ababiri okuli omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa ne munne akulembera eggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi Shilombo Antoine basisinkanye mu ggwanga erya Qatar ne boogerezeganya ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga eryo era ne bassa kimu ne bagamba twagala wabeewo kye bayita immediate ceasefire naye teweerabira nga nkyakutwala mu maaso mu ntuula oba mu summit eyali mu ggwanga erya Tanzania mu kibuga Dar es Salaam. Amawanga okuva mu mikago ebiri omukago gwa East African Community n'omukago gwa Sadaka nabo bajja ne kye baayita immediate and unconditional ceasefire newankubadde abayeekera ba M23 nga bano Paul Kagame Rutagambwa yabali emabega n'amagye g'eggwanga lyakulemberwa RDF Rwanda Defence Forces baagaana okussa wansi ebikola baagaana okulekerawo okulwana era newe twogerera paka nakati olutalo lukyagenda mu maaso n'okubanga ate lweyongerayo. Kakati ku lusisinkana olwabadde mu kibuga mu ggwanga erya Kata embeera y'emu yeyazzewo bano bombi bagambye twagala wabeewo kye bayita immediate ceasefire okuwummuzaamu mu mmundu ate okwembagirawo kitegeeza kino kiba kigenda kutandikirawo. It is the first time the two leaders have met since Rwanda-backed M23 rebels stepped up an offensive in the region where authorities say 7,000 people have been killed since January. Oliriza nti guno gwe mulundi ogusookedde ddala mu byafaayo eby'olutalo luno bukyanga abayeekera ba M23 March 23 be bayeekera bano abawagirwa eggwanga erya Rwanda bukyanga balumba eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu bitundutundu ebya Eastern DRC omuli ekibuga ekimanyiddwa nga Goma nga bakiwambye ekisangibwa province emanyiddwa nga North Kivu ne South Kivu ekibuga Bukavu. Nti eno y'ensisinkana esoose
bukyanga lutalo luno lubaawo. Era nga mu lutalo luno bagamba nti abantu abasukka mu 7 be baakamala okuba nga bafa okuva mu January mwokka. Leero tuli mwezi gwa 3 ziri naku mwezi 19 wenkoledde eggulire lino. Kati batugamba okuva mu January wokka abantu abasukka mu 7 be baakafiira mu lutalo olugenda mu maaso mu gino emyezi 3 gyokka. It is unclear whether the M23 would heed the ceasefire call after the rebels refused to attend peace talks in Angola on Tuesday. Wano nga bagamba ku mukuto gwa BBC nti tekimanyiddwa bulungi nnyo oba ddala abayekera bano aba M23 banakkiriza ne bawa enkolagana eno oba ekiragiro kino oba endowooza eno eya ceasefire. Tetumanyi oba tekimanyiddwa oba ddala abayekera ba M23 banakikkiriza babere nga bateeka wansi ebikola nga bino bigenza okubaawo nga baakadduka ne mu nteeseganya ezibadde ziri supposed ogenda mu maaso mu ggwanga lya Angola. Omukulembeze Joao Lorenco akulembera eggwanga eryo yabadde yabayita okubeera nga ate bateeseganyera ku mbeera ey'obunkenke egenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Abayekera ba M23 ezo enteeseganya bazidduseemu. Kati wano bagamba tebamanyi oba tekirikkirya tekimanyiddwa oba ddala enteeseganya ezabadde mu ggwanga erya Kata nti oba ddala abasajja bano aba M23 nga bayambibwako Paul Kagame Rutagambwa ddala zino enteeseganya n'okusaba okwa ceasefire banaakuwa ekitiibwa era ne bakkiriza. Democratic Republic of Congo accuses Rwanda of arming the M23 and sending troops to support the rebels in the conflict, despite assertions from both the United Nations and the United States of America. Rwanda has denied supporting the M23. Nti eggwanga lya Democratic Republic of Congo ni wamukubadde baabadde basisinkanye mu ggwanga lya Kata era yagenze maaso n'alumiriza era n'anenya eggwanga lya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa olyakulembera bwe baadde basisinkanye okubeera nti yali emabega w'abayekera ba M23 era yabasapootinga abawa ebyokulwanyisa abawa buli kimu newankubadde nga ye Paul Kagame Rutagambwa bino yabyeganye. Kyokka nga n'okusinziira ku lipooti eyafulumizibwa ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations wamu n'eggwanga erya United States of America erikulembera Donald J. Trump, lipooti ezo zaalaga nti baakizuula bulungi nnyo nti eggwanga lya Rwanda liina amagye agasukka mu 4,000 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Besides that, amagye gano Rwanda agamba oba Paul Kagame agamba nti gali mu kulwana ku lwago. Kyokka ate okusinziira ku lipooti ne President w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Antoine Felix Tshisekedi Shilombo agamba nti bano abamu balwanirako abayekera ba M23 abalala baleeta ebyokulwanyisa butereevu n'obuyambi obulala omuli ssente emmere n'ebintu ebirala ebikalu ne babiwa abayekera ba M23 basobole okugenda mu maaso n'okubeera nga batigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ekimu ku bintu ebiviiriddeko bannansi mu ggwanga eryo okubeera nga ne wetwogerera bakyali mu mbeera ya kubundabunda. Sitole empanvu nnyo nakugambye sitole empanvu tusera giteeka ku mikutu gyaffe giri emirala webale kubanga okyagoberera bwetyo embeera bweyimiridde. Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda wamu ne munne akulembera eggwanga erya Democratic Republic of Congo amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Shilombo basisinkanye mu ggwanga erya Kata ne baba nga boogerezeganya ku nsonga ez'enjawulo. Ekintu ekitamanyiddwa oba ddala enteeseganya zino zinaaweebwa ekitiibwa. Immediate ceasefire gye bakoolinze oba abakulu oba abayekera ba M23 banaagiwa ekitiibwa bibeere nga bitambula. Kanzije tubeere nga tetweyongerayo n'ensonga endala. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa ekifiiriza, omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.